okubonyaabonya lekyo ntegeera ya musajja kuba nze nkimanyi lekyo omusajja amugwanira omusajja saizi ye omusajja beeyagala watambula naye mukubo tamuswaza naye ntegeera ye mubonyaabonya eyo musajja gwe yafuna ye musumbuwa teri kirala kibonyaabonya lekyo senga lekyo yalina omusajja ng'ategeera era nga mugezi senga ali mu maka ge beeyagala naye kisumbuwa lekyo ntegeera ya musajja gwe yafuna lekyo ayinza okuba yafa saizi nafa okunyirira nafa obuwanvu nafa saizi naye nga teyetegereza bwongo kimusumbuwa alina ennaku nnyingi nnyo ekisooka awabye ku poliisi fayiro ze tezikola ki tezirabwako teri fayiro neegi kati n'ekisinga okunnuma kiri kimu nti nange kennyini baggulawo fayiro nga wooli maaso ku maaso wenti naye bangamba tennatambula gye baggulawo ng'olaba nze nga weeri fayiro eyo nga nsooka njogera ekigambo kino nze simanyi lwaki twatandi omusirikale yatandika okukola okujja sitatimenti ku muwala okuva ku ssaawa 5 paka ssaawa 9 nga njagala kulaba muwala gabangamba akyawa sitatimenti njagala akyawa sitatimenti nenjagala okulumba wali mu ofiisi ekwasaganya ensonga kuba babaawula lekyo bamuteeka eno omuwala lekyo bamuteeka eno omulenzi ne bamuteeka wa eri ono omulenzi bamuteeka mu ofiisi y'abamaka Keni era gye twamusanga kati ate omuwala bamuteeka ku poliisi wennyini mu ofiisi si mu ofiisi eno ey'amaka fulumamu ebwera ogenda okugula ekyokulya nkubira lekyo ne mugamba nvuddewo okola ekyo naye nkomawo lekyo nantegeeza naŋŋamba bali mu kunzigyamu nga tobannyingiza munda neŋŋamba gwalwanira amaka ago nebye kale masiasi damage kibi wadde wayasizza bibyo kiba kibi era oba okoze kibi naye akwasaganya ensonga ezo w'amaka poliisi y'amaka kuba lwali lunaku lwa Sande neŋŋamba poliisi ekuleke ereke n'omwami akole ki agende mwenna mudde olw'emmande nga poliisi y'amaka ekoze eki etudde era poliisi y'amaka yerina obuyinza okugamba nti we bagira bamuteekayo so si kusiba naye bagira bakola ki bakuumiraawo nga waliwo ebisobye naye lekyo we bamutuusa ku poliisi bamuyingiza buki kaduukulu ate omwami n'afuluma n'akola ki nadda ewaka nze natuukako ku poliisi nga ndaba afanda Alex ali bize nnyo n'omwami era nabuuza nnyo afanda omukyala nti afande lwaki omwana ono bagenda musuza mu kkomera ekyo yayogera ku fayiro eyo n'agamba nawaaba ekatwe fayiro n'ebula n'agamba simanyi lwasi nsonga yakola ki yabula ne simanya era simanyidde ddala lwaki fayiro ekola ki ebula kyensembayo okumanya kyensembayo okumanya kire kyati yaddamu naggulawo buto fayiro endala ng'ate fayiro eri yaggulwawo nga we nagambye nti ku poliisi twaliyo fayiro neggulwawo naye yennyini kiringanga okugamba kuba otwala omuntu ku poliisi bagamba tamala mu kaduukulu 24 hour kiba kikyamu lekyo yasulayo ne baggulawo omusango fayiro eyo mu kuggulawo omusango yalina okutambulirawo nejja ekatwe wejja ekatwe negende wa state Anthony naye wenkiwulira nti emaze wiiki n'okusoba tennalinya wa state era ebuze era lekyo aguddewo omusango omulala ku poliisi ekatwe simanyi nsonga lwaki ne ziri endala zaabula awo weweetaagisa okunoonyereza nti fayiro za lekyo zibulira wa awo eno wejja ebula eri wejja eno wejja nayo neebula zibulira wa kubanga abantu abasinga balaba omwana ono obusungu afuna bwatumbiizi omwana oyo alina obusungu obungi omanyi lwaki afuna obusungu lekyo ekisooka abamu poliisi yagamba ayogera nnyo lekyo ayinza okuba ng'ali muntu mulamu era nga mukkakkamu era nga takola mivuyo naye njagala ompeemu ng'ogenze ku kyeyo okubye ekyeyo emyaka egi
myaka 5 tolaba ku baana bo okumala emyaka emeka myaka ejeta okomyewo ozimbye ennyumba yo ennyumba gisuzeemu ennaku mmeka nyabu ekyo kyekisinga okuntabula ekyo ennaku mmeka ennaku 4 ennyumba gy'ozimbye mu kasente k'emyaka 5 lindako ekisinga okunnumala ekyo agenze mu kazigo akapangisizza bali mu kamugobamu naye yazimba ki yazimba enju ekyamutwala ebweru butamugoba mu kaki butaddamu mugoba mizigo obadde ki kyokka ate bwakomyewo nesaawa zino waakomyewo era bamugoba mu muzigo ekisinga omutabula omufuula omulalu n'omwami kyatamanyi ne poliisi ogamba nti ayogera nnyo bambira ekyo tayogera nnyo bulumi obulumi obumuli ku mutima okugenda okuba ekyeyo bwe mbusinza omutuula ku muki ku mmeme teri kirala naye ndaba nerekyo mumanyi ne Joan ge yawasa mumanyi Keni gwalina gwe bayitaani kati omugole aliwo yeyani gwe bayita Joan yaseeka chipisi mukyengeza kale tubanirizaako buterevu yonna gye musinzidde okubanga mutuuliriza okosako okubanga mutugoberera mu bitundu byonna ebikola eggwanga Uganda ne bweru waalyo ku mirimu egy'enjawulo gye musinzidde okubeera nga mukakkalabya tubeebaza egyo gye mutuusaako engalo ne gye muweereza eggwanga mu ngeri y'okunoonyeza abantu bammwe 100 nze Vicky nsinzira buterevu ku mukutu Vicky exclusive mbalamusaako era bwentyo nenyongera okwaniriza video nkusabye osooka ogimpereka like kijambeko okubanga etambula ku misinde jamanyi information ene etambule mangu etuke kwayagala okugiraba n'okugiwuliriza mukadde tukusaba mbutongole otwegatteko ng'osubscribinga ku mukutu osobola ofunanga latest updates ne latest information amawulire tukuweera ddala ago gennyini agaba gaakagwawo agakakasiddwa agatannakakasibwa tukuteerako akagambo mbu such that tuddayo mu field ffe ne tunoonya information ate ne tugikuleetera ne tukugamba nti aliri eggulire lye twakoze libadde libulamu kino nakiri naye kati tukireese tukijjuza bwe tuti ne bwe tuti so kale awo we tuli Brain Train Infant and Primary School somero lisangibwa Kinaawa gwe omuzadde alina omwana atannaba kudda ku ssomero nga wa nursery na primary nja kusaba omutwale Kinaawa ku Brain Train ssomero teriri wala nnyo n'ekibuga Kampala Kinaawa kisangibwa wano Nateete ku bitaala ku kidde nakawuka kati nga wakavaawo ku bitaala byennyininyini ebya Nateete boda ejja kutwalirawo nusu 10 totuuka eri mu kifuufu bw'eba ekusedde nnyo zijja kubeera 2,000 zokka bafokasinga nnyo ku musingi gw'omwana ogw'ebyenjigiriza dhaani okufokasinga ku bizimbe by'essomero so kale tukyali ku nsonga ya Nakazi Rachel n'omwami Kenneth Nanguro Mwesigwa Kadama owammwe gwe mumanyi ne omwami eyawasiza mu nnyumba y'omukyala ng'ate eriko entuuyo ze ezisinga okubeera ennyingi ennyo n'ebisinga byonna eby'omu nju nga byakolwa mu maanyi ga mukyala kye tugezaako okuba nga tukola kwe kulaba nti omukyala Rachel Nakazi afuna obwenkanya adde mu ntuuyo ze oba yeeyagaliko ku mu ntuuyo ze emyaka 5 ng'omuntu akuba ekyeyo si kintu kya muzannyo emyaka 5 ng'omuntu ayiiyiza abaana be 2 nga n'omusajja kwabalidde najja n'asula mu nju eyo ennaku 4 kale kintu kya bulabe nnyo omuntu oyo osobola okumuteekamu omutima omulala okukola ekikyamu oba omutima ogumuleetera ye kennyini okwekolako ekikyamu mulabye abaana bangi nga beetuusaako obulabe mulabye abantu bangi nga batuusa ku bantu ebikolwa ebinene ddala of recently Kadama nabadde wa mukisa n'okukitegeera nti ate ono Nakazi Rachel yali omu ku bantu abasemba okwogera n'omwana Kadama juice gwe bagambe yafa era yampadde n'ensonga lwaki Kadama oyo yakola ki Kadama oyo yafa ezimu ku nsonga naye baali balidde ssente ze kati kyetugezaako okuba nga tuwagala kwe kulaba nti abantu abalya ssente z'abaana bano abali ku byeyo newankubadde oluusi baziweereza abantu nga beesigamye ku nsonga ennafu abalala bazibaweereza nga babalimbye mukwano abalala bazibaweereza nga babawuluttanyiza buwuluttanya mu mitwe gyabwe bwe batyo ne baba nga babajjako akasente mu lukujjukujju so weewo we tuli era nga ku nsonga zino olunaku olwaleero nina omwami omu kubanyambako okutambuza ensonga zino abantu ab'enjawulo abagezezzaako okutuyamba wano nawalya
wano na wali guno na guli tubeebaza era tubasuubiza nti ensonga za Nakazi Rachel zikyatambula process by process. Tuzitambuliza mawulire ne tuzitwalako ne mu mateeka ne tuzijjako mu mateeka ne tuziteekako ne ku ground, so bitambulira wamu ensonga zibeere nga zitambulira ddala bulungi tuzigguse. Mukama wange kansubire nti oli bulungi, sina buzibu sebo, ojja kunyongerako ku ddoboozi osooka ombulizeeko ku bantu abo abatulaba era abatulaba from day one oba neeyanjulireko n'amanyago. Abantu mwenna mbalamusizza, amanya bampitambalire. Nebaza nnyo bonna abasobodde okuyambako omuwala Rachel n'okumulwanirira. Era abamulwanirira naddala banna ab'ebweru mbeebaza nnyo era nga njagalira ddala bongere. Wensabira bongere kubanga w'obeera ebweru by'okola obiraba ate ne by'oyitamu obiraba. W'obiyitamu n'okomawo wano ng'obadde wasaba okufuna ky'oyagala n'otakisanga kiba kibi. Kati omuwala ng'ono wavaayo okulwana nawe kiba kikuyambako nawe okudda n'osobola okwerwanako. Kati waba nga akyerwanako nange nsaba abali ebweru mu muyambe era mu muwe n'obuyambi asobole okuggusa ky'ayagala kubanga kyaliko kikulu. Kuba alwanira ntuuyo ze maanyi ge ne bye yakola. Ekyomusajja kale tetugamba nti kikulu naye amaanyi ag'omukyala kiba kibi nnyo okugenda n'okuba ekyeyo n'okomawo n'otafuna ky'oyagala oba ky'okoleredde, kubanga abantu abasinga obungi okugenda okuba ekyeyo embeera eba yabatabukako. Ekyokubiri wabeerawo ebyagaana, ekyokusatu wabeerawo ebiremye, ekyokuna wabeerawo okutegeeragana mu maka oba mu family oba ne mu famire. Naye era okugenda ebweru n'osindika ssente oli n'akuwa akasente ke ng'ali bweru, ekyo aba yakwesiga. Si buli omuntu ali ebweru akusindikira akasente wabula oli n'agamba kamuwe, kitegeeza aba yakwesiga. Ng'omukyalo ono Rachel yeesiga bbaawe gwe yazaalamu abaki abaana abameka ababiri, kitegeeza ye yamanya kenzadde mu mwami wange. Tufuuse omuntu atya? Muntu omu. N'agamba mu kifo ky'eŋŋanda kansindikire bbaawe wange, kati yafuuse ow'oluki? Ow'oluganda gyendi. Era n'asalawo amuwa akaki? Akasente. Ng'amanyi waanadda wanno mu Uganda kigenda mwanguira okutambuza obulamu bwe era afune emirembe era abeere bulungi wamu ne famire ye. Abasinga obungi nze nayiseeko ekisinga okunnuma, nayogeddeko ne chairman omu ku ssimu nga mugamba ku bigambo bya Rachel. Si chairman naye defense kubanga chairman omutuufu ow'ekyalo tatera kubeerawo, ali bize nnyo, bamuyita Kawuki. Yoli gwe twalaba luli? Si yeye. Oyo eyakola endagaano. Ensonga zino tuzive mu order. Rachel ajja atya okukola endagaano eyo kwerosi eyasooka kati kuba mwami Kenneth gyakulembeza nti baakola endagaano baayawukana n'omukyala. Nedda ekisooka ekyokola endagaano kikyamu. Kampite nange mu bimpimpi ekyokola endagaano kikyamu kubanga abateekeddwa okukola endagaano eyo kooti eno gikola. Chairman eyakola endagaano eyo yali mukyamu. Olw'ensonga newembeera Rachel osobola okunzikirisiza ky'oyagala nga sirina opponent. Kiringa nga kugenda mu kisaawe kusamba mupiira nga tolina defender, ng'ate gw'osamba naye alina defender. Kitegeeza bakuteeba buli mupiira. Kati ne Rachel teyalina defender ne bamuteeba buli mupiira. Kati mu kufuna defender ate kwe kusalawo okwongera amaanyi okuzizika byandibadde atuukako mu kusooka. Naye nga endagaano ezo ziriwo mu bukyamu olw'ensonga eyakola endagaano eyo yali omukyala gwe bayita Mama Shanta. Yakola endagaano ye vice chairman ddala amuddirira mukyala
bamuyita agent yeesiba akakaaya kati gwe mwasanga mu ofiisi ye senteza oyo akolanga defense naye nga naye ayambako ku nsonga eziba ziguddewo naye nga mu mateeka takkirizibwa kusalawo kiba kigendere mu maki mu mateeka mu maaso naye kino kye twagenda ye yasalawo nga ye olw'okubanga wobeera defense omanya bingi n'obuvuyo obutegeera n'embeera ey'okulwanagana ogimanya kati ye ayinza okuba nga yakola embeera ey'okudifendinga omwami olw'okubanga defense wakuki wakukitundu nyoba kyenjogerako oba okitegedde kufuna bulungi kubanga ye defense wakuki wakukitundu ekyo noono omwami olw'okubanga yalinamu kasente n'akozesa ono vice ensobi okusobola n'okusitampinga omanyi wogenda ku erosi nga oli mwavu sikukubiramu sitampu mu ndagaano yo abamu tebakuba sitampu mu ndagaano yo naye abasinga obungi bagikubamu ng'obawadde ki watemeddeyo akantu kati toyinza kuŋŋamba nti nsobola okugyayo sitampu n'enkuba mu ndagaano yo nga mbadde sinoonya kasente kati olw'okubanga ono omwana lekyo teyalina defenda ng'ono alina ne sitampu eyo yasobola okukozesebwa mu ngeri eyo nga si chairman kennyini yakozeseza sitampu eyo naye abamu kubali kakiiko ke be bakozesa sitampu ya chairman ne bagiteeka ku kiwandiiko ekyo nti Rachel ayawukanye ne baawe Kenneth Nanguro Mwesigwa naye takkirizibwa na kujja waka naye ng'ekyo ekintu alina okukikola kooti yeteekeddwa okwawula abafumbo ate n'ekirala poliisi erina okuyingira mu manya erosi eyingira mu nsonga y'amaka mu busango obutono bwesobola okumala bwe kiba kigisusseeko ebisindika ku poliisi kuba poliisi gyeri eyamba ku nsonga yaki y'amaka naye amateeka gye baagajja ne bawandiika ntwawudde era tutemyetemyemu era tumuwadde kino oli tumuwadde kiri baagajjawo nga erosi kyembuuza tuli ffenna aga mateeka bo baagajjawa kuba nze ndasinkanako oyo defense gwe njogerako maaso ku maaso nga sijja ssimu ne mugamba nti mwakola endagaano tetuganye era naawe ogikkiriza nti wagikola ki wagikola naye wasinziira mu kitabo ki era mu tteeka ki era mu chapter ki era mu namba mmeka kubanga ne kooti weeba esalira abantu b'amaka omusango ekuwa akawaayiro kuba nze nasibwako naye kooti mu kunsiba nasibwa era musango gwa mukyala nsonga za famire nensibwa ebbanga nenvaayo nenjiga naye gwe akawaayiro kikuwayimirirako okugamba nti njawudde Rachel bamuwadde piki bamuwadde ebyomu nnyumba bye yagula Rachel ku sente ze ate byomuddiza ate ng'omukozeseza n'endagaano nga erosi n'omugamba mbimuwadde era baawukanye n'omuki n'omukyala n'omwami omwami nga n'ennyumba omwami gy'alimu gyewasizaamu era ya mukyala ate n'obakwata n'obagabanyaamu ebintu etteeka olijjawa gwe ng'erosi n'ogamba kati mbatemedde bakkaanyiza kuba nze nayogerako naye naye saayagala nnyo genda wala kuba namanya nti ayinza okuba nga tamanyi omanyi abantu we tukula tetukula kumanya abasinga tukula buki bukozi aye tuyitawo buki buyisi Katonda asobola okuwa omubiri n'akuwa omutwe nga muki munene n'akuwa omubiri nga muki nagwo gwegwo naye nga okutegeera ebigenda mu maaso kitono waliwo omwami omu bamuyita Emma naye akola ku erosooko ye assistant defense naye namuyita ne mugamba Emma ensonga zino ezigenda mu maaso ozimanyiiko ki nalumba omwami nenjogera naye nenumba omukyala nenjogera naye era netwogera ku nsonga ezo omukyala tategeera bulungi ne mugamba wali oleseeko famire yo n'ogenda ebweru n'okuba ekyeyo okumala emyaka 5 nga tolaba mwana wo kabeere muwalawo emyaka 5
nga tomulabako omanyi wekiyitibwa ng'olieyo weegumiriza ku weegumiza ekisooka kansoke nkunyumye bakadaama ovaamu enjala ovaamu ebigere bakukuba tosula bulungi teweeyagala tolya bulungi naye essanyu lyo ekikumi ky'osindika mu nsi yo kyobola abakyala abasinga babalimba nti nzimba ekizimbe weekiti n'okiraba ku ssimu essanyu lyo gwe kulaba ekyo kyebakoze eki kyebakulaze kyosindikira akasente zikole era n'owulira essanyu nti akasente kenkola wadde nvaamu enjala bwe naaba nzeeyo ngenda kufuna emiki emirembe mbeereko obulamu obulungi kyekirwanya omwana ono teri kirala kirwanya muki kirwanya lwekyo ekisooka abamu poliisi yagamba ayogera nnyo leki ayinza okuba ng'ali muntu mulamu era nga mukkakkamu era nga takola mivuyo naye njagala ompeemu ng'ogenze ku kyeyo okubye ekyeyo emyaka egi myaka 5 tolaba ku baana bo okumala emyaka emeka myaka egi okomyewo ozimbye ennyumba yo ennyumba gisuzeemu ennaku mmeka nyabu ezi kyekyo kyekisinga okuntabula ekyo ennaku mmeka ennaku 4 ennyumba gy'ozimbye mu kasente k'emyaka 5 lindako ekisinga okunnumala ekyo agenze mu kazigo akapangisizza bali mu kamugobamu naye yazimba ki yazimba enju ekyamutwala ebweru butamugoba mu kaki butaddamu mugoba mu mizigo obadde ki kyokka ate bwakomyewo n'essaawa zino waakomyewo era bamugoba mu muzigo ekisinga omutabula omufuula omulalu n'omwami kyatamanyi ne poliisi ogamba nti ayogera nnyo bambira ekyo tayogera nnyo bulumi obulumi obumuli ku mutima okugenda okuba ekyeyo bwe mbusinza omutuula ku muki ku mmeeme teri kirala lwakuba LC tekimanya poliisi tekimanyi abapoliisi abo balaba bayinza okuba tebalinayo baana bweru abakuba ebyeyo bayinza okuba tebalina bakazi bakubye byeyowa wabweru kati tebalina bulumi obwo naye woobanga wagendako ebweru n'okuba ekyeyo n'obonaabona n'oyita mu bulumi wookomawo olaba gwe babba olina omulwanira bw'obanga wali ofunyeeko embeera eyefaananyiriza eyalwekyo tobola nalabyera ekyo ng'agamba nsaba maama Fiina annyambe nsaba n'abalala bakole ki bayambe gwe jangu otereeza ekintu kyo kino bayambe ki bayambe embeera etereere nti abantu abo beyakaabidde balina abantu manga g'ebweru kubanga woobanga oli maama Fiina kitegeeza olina abantu abaliwa abali ebweru woobanga oli mukulu mu parliament olina omuntu aliwa aliko eyo ebweru wobanga oli omuntu yenna ali awo olina omuntu ali alina obuvunaanyizibwa obw'amaanyi olina omuntu ali ebweru senga bukya ku makya nga mwanawo gwe bakola bino okola otya naawe of course ositukiramu kumulwanirira kati omwana ono yalajjanidde abantu abo kuba yandibadde ampita naŋŋamba mbalire nyamba naye yandabe nga sirina buki busobozi nga nze nina okyogerako okusinziira nti gwe oli ku ground ndi ku ground ku kitundu kyekimu Keni omumanyi naye ndaba Rachel omumanyi ne Rachel omumanyi ne Joan ge yawasa mumanyi Keni gwalina gwe bayitaani kati omugole aliwo yeyani gwe bayita Joan yaseeka chipisi mu kyengeza gwe bayita ow'omwami bamuyitaani laba mwerabidde namu mwerabidde mukyengeza ekaaboma wansi awo wasiikira chipsi omugole omupya bamuyita Joan wasiikira ki naye n'omugole obuvumu abujjawo obwebaka mu nju ya mukyala munne fakati obuvumu nabwe bwa kika kya waggulu okusula mu nju gy'olabyeko eri ne mawulire eri bla 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 musajja ayinza okuba byamugamba bimatiza si kumatiza ekisooka Joan kye namutegeddeko baŋŋambye nayogeddeko ne mikwano gye ow'omwami wakolera mujjukidde ye mwami Kabuladda mukyengeza ng'ova kusala amalodi nokira wansi naye awo mu katoogo wakolera wansi wakolera kati asiikirawo chipsi naye talina nsonyi kugamba nti bye nalabye lwaki ngenda mu bantu we namulabye nga nze ali ku gulawundi n'encuku yankutte olw'ensonga
Kasooke nkubuuza ekibuuzo. Wawulira bagamba oli mubbi era olina n'entalo z'olwana ovaayo mu bantu? Namulabye Joan ng'avaayo mu bantu era n'asiika ne chips, naye abantu abasinga ne bategeera nti ono Joan gwe bakola ki, nti ono omugole yali yeebisa akakaayi. Abamu baakoze eki? Bamutegedde. Naye ekyekowunyisa ekibi nti Joan tannava mu nnyumba ya mukazi, n'omusajja tannava mu nnyumba ya mukazi. Nze kye kisinza okunnuma. Senga owulira enduulu ogamba kaŋŋende basooke babyetereereze engeri gyekiri batereeze amaka oba bampangisiriza bakole ki, banteeke mu kazigo ebbali, oba bangabanya bakole ki, bangabanyize nga siri mu nju munne nange nkole ebyange. N'ekisinga okunnuma Joan asiika chips. Ekyokubiri kinasinza okumanya nti ne mu nnyumba akyasulamu, kyekyasinza okundeeta amaziga ku mutima. Nti womanya nti wendi balwanirawo osooka n'ovaawo, nti ate mukazi munnange yalwana bukya butya. Kati kino katukyogereko nga tunyumyamu bunyumya. Bukya butya ku makya nga maama wa Joan, nga Joan agenze ebweru n'akuba ekyeyo, nga Joan gwe bakola bino, era Keni omu yakola ebyo, nga Joan alemedde mu nnyumba gwe babikola. Embeera katugeze n'etabuka mu kati nga walina ekibuli mu bitali bibye, ye ekibuli kikyakola. Aba tagenze kutema muntu, olwanidde ekitali kikyo ofiirawo, tomanyi na gye kivudde, tomanyi baakifuna batya era kyavaawa, ne nannyini waakyazze nti bakimpe, ng'olemedde okoze eki, ogaaniddewo. Kati olwo bwe kiba kikyo onategedde ekintu ekyo nti Joan si mwangu mu nsonga eyo. Omugole naye si mwangu, omugole si mwangu, nti omugole si mwangu. Ne munoonyerezaako ne mwamba ndi wa ku kitundu, kaŋŋende omwami ono gy'asola ntegeere oba baava mu ki, mu nnyumba, n'omugole oba yava mu ki, mu nju ya Joan ya Rachel. Ngenda okutuukayo nga gye bali. Wasanze gye bali mu nju? Nakati gye bali mu nnyumba ne kyafuluma. Ekisinga okunnuma kiri kimu, Joan talina ssente, mwavu, n'omwami mwavu, era balwana nnyo okubba kano bafune. N'ekirala omwami kyatamanyi talina mukisa. Omukisa guli ku mukyalo ono gwapushinga out. Nono era ekyo gwalwanira tagulina. Joan tagulina ono Joan, naye alina omukisa gwe yono gwagobera ebweru. Ebintu nga biba biwanvu. Kitegeeza Joan aba kubanga yeesetinga bulungi, senga ali bulungi. Naye nagenzezzaako ng'okukitundu okumanya Joan yaani, ne baŋŋamba Joan mafia, n'enjaga aginywa. Omwami aginywa, Joan aginywa. Lindako. Ate nnimba natutte okunoonyereza. Asobola mpaabiri bino ndi wano. Kino omugole anywa mafia. Antyo n'omwami akubwa. Eky'omwami kyekyo baakigira dda, baakyogera era ekyo kennyini yasooka okyogera. Bombi kitegeeza bameka? Kitegeeza nti olina obbalumba ng'oli muzibu. N'ekyokubiri woba okuba nga tolina woosula, olina okulemera w'olina okuba. Kyobola abakyalemedde mu kayumba k'omukazi eyagenda n'abonaabonera mu mawanga g'abazungu. Okuva bwe baatwala ensonga zino ku poliisi omukyala Rachel nga bamusibye, kiki ekyabaawo ku kyalo? Kuba kati nze siri ku kyalo okwo. Kiki like obulamu buli kutambula butya mu maka ago? Ekisooka natwala obudde bungi ne ngendako ku poliisi okumanya ebya Rachel. Nenfunayo n'emikwano gyange egimu egyamperekerako mu nsonga ya Rachel. Nentuukayo ku poliisi
Nembuuzaako omusirikale omwe ebibuuzo bamuyita mwami Alex n'omukyala. Afande Alex yomu ye yajja okunona Rachel. Era yajja okunona Rachel. Ate era be baali mu nsonga ezo yakwasa omukyala omusanga. Ate era yali ayogera n'omwami. Ye yamuleeta baava ewaka. Nga Afande Alex ayogera n'omwami. We baatuuka ku poliisi. Ate era we bayingiza omukyala eno Alex yasigala eri kuba poliisi waliwo obusenge bulinga bya mulundi emeka esatu akaba amaka kali wali aka poliisi wali we twasembera twali kuyamaka aka osika tukali wali akaba no watusize ensonga ebabasibira kali wano poliisi ekibiri kaliwa awo kati lekyo we bamuleeta wano we basibira abantu ku reception omwami wajja bamutwala wali awatula osi ne osi oyo mukyala tatera kubeerawo abeerawo kale naye si nnyo kuba ayinza okuba ababize naye bamutuusiza osi wakola ki watuula ng'ate babaawudde ku poliisi babaleeta nga gwe complainant gwe mubbi mwena abayingiza mu kasenge katya mwogerezeganye oba kigaane oba ono bamuyingize naye bano babaawula nga bakabatuusa ku poliisi oli n'agenda eno ono nadda eno wamala okudda eno nfulumamu ebwera ogenda okugula ekyokulya nkubira lekyo ne mugamba nvuddewo okola ekyo naye nkomawo lekyo nantegeeza naŋŋamba bali mu kunzigyamu nga tobanyingiza munda neŋŋamba gwalwanira amakaago nebyo kale massive damage kibi wadde wayasizza bibyo kiba kibi era oba okoze kibi naye akwasaganya ensonga ezo w'amaka poliisi y'amaka kuba lwali lunaku lwa Sande neŋŋamba poliisi ekuleke ereke n'omwami akole ki agende mwenna mudde olw'emmande nga poliisi y'amaka ekoze eki etudde era poliisi y'amaka yerina obuyinza okugamba nti we bagira bamuteekayo so si kusiba naye bagira bakola ki bakuumiraawo nga waliwo ebisobye naye ekyo we bamutuusa ku poliisi bamuyingiza buki kaduukulu ate omwami n'afuluma n'akola ki nadda ewaka nze natuukako ku poliisi nga ndaba Afande Alex ali bize nnyo n'omwami era nabuuza nnyo Afande omukyala nti Afande lwaki omwana ono bagenda musuza mu kkomera ate nga amateeka mugamanyi si gwalina okuvunaanyizibwa ku nsonga eno wadde bamuguddeko omusango ogwo naye senga bibakuba nga si bibye ng'abyasizza mwandimutadde mu ki munda kuba aba akoze trespass ne malicious damage kati asaana kuteeka munda naye bibanga bibye ate nga byamaka badde yeewaka badde enkya mutereeze ki ensonga zino naye bamuteeka buteesi muki munda ensonga nze saagimanya lwaki bamuteeka munda ate omwami n'atambula n'agenda n'omugole kubeera bajja bonna omugole nakoma omulabako ng'ayingira emmotoka ate era nakoma omulabako ku poliisi ate era n'okudda ne mulabako oyo Joan ne mulabako naye gwe omuwala ayingirira ebintu by'otamanyi ate era ebitali bibyo amaanyi ogajjawa bwe tutunuulira ensonga zino nga bwe zaatambula Rachel bwe twava ku poliisi eyo nga tumuggyeyo mu kkomera enkeera twalina okulaba nti ate tugoberera fayiro gye yali awaabye Katwe kati fayiro eyo ey'Ekatwe bamala ennaku 2 nga banoonya fayiro ku poliisi y'Ekatwe fayiro ekyabuze tubuuza fayiro yabulira wa lekyo yagyogerako lekyo yayogera ku fayiro eyo n'agamba nawaabe Katwe fayiro n'ebula n'agamba simanyi lwasi nsonga yakola ki yabula ne simanya era simanyidde ddala lwaki fayiro ekola ki ebula kyensembayo okumanya kyensembayo okumanya kiri ekyati yaddamu naggulawo buto fayiro endala ng'ate fayiro eri yaggulwawo nga we nagambye nti ku poliisi twaliyo
fayiro neggulwawo. Naye yennyini kiringanga kugamba kuba otwala omuntu ku poliisi bagamba tamala mu kaduukulu 24 hour. Kiba kikyamu. Lekyo yasulayo ne baggulawo omusango. Fayiro eyo mu kuggulawo omusango yalina okutambulirawo nejja ekatwe wejja ekatwe negende wa State Anthony. Naye wenkiwulira nti emaze wiiki n'okusoba tennalinya wa State era ebuze era lekyo aguddewo omusango omulala ku poliisi ekatwe. Simanyi ensonga lwaki ne ziri endala zaabula. Awo weweetaagisa okunoonyereza nti fayiro za Rachel zibulira wa. Awo eno wejja ebula eri wejja ebula eno wejja nayo neebula zibulira wa. Kubanga abantu abasinga balaba omwana ono obusungu afuna bwatumbiizi. Omwana oyo alina obusungu obungi. Omanyi lwaki afuna obusungu? Ekisooka yabonaabona emyaka emeka? Myaka 5. Kankuddireko emabega poliisi nze naliko ku poliisi alina obusungu buki? Poliisi ngate ew'ensonga nti alina obusungu bungi. Ayogera nnyo. Si busungu naye ennaku. Alina ennaku nnyingi nnyo. Ekisooka awabye ku poliisi fayiro ze tezikola ki? Tezirabwako. Teri fayiro neegi. Kati n'ekisinga okunnuma kiri kimu nti nange kennyini baggulawo fayiro nga wooli maaso ku maaso wenti naye bangamba tennatambula. Gye baggulawo ng'olaba nze nga weeri fayiro eyo. Nga nsooka njogera ekigambo kino nze simanyi lwaki omusirikale yatandika okukola okujja statement ku muwala okuva ku ssaawa 5 paka ssaawa 9 nga njagala kulaba muwala gabangamba akyawa statement. Njagala akyawa statement nenjagala okulumba wali mu ofiisi ekwasaganya ensonga kuba babaawula lekyo bamuteeka eno omuwala lekyo bamuteeka eno omulenzi ne bamuteeka wa eri ono omulenzi bamuteeka mu ofiisi y'abamaka Kenny. Era gye twamusanga. Kati ate omuwala bamuteeka ku poliisi wennyini mu ofiisi. Si mu ofiisi eno ey'amaka. Kenny gyali. Poliisi gye bamuteeka eno ku poliisi. Ekwasaganya ensonga za bulijjo. Ensonga z'amaka kubanze mbadde nkimanyi nti ensonga z'amaka ziba zaaki? Z'amaka. Ne ofiisi y'emisango ebeera y'amaki? Naye ey'emisango emirala yo giba misango mirala. Naye neewuunya nnyo nasanga lekyo nga bamutadde mu ofiisi eya poliisi eya nsonga za bulijjo. Gya bulijjo. Ate oli Kenny bamutadde mu ofiisi y'ensonga y'amaka era ensonga y'amaka yeri kujja ku Kenny statement. Ate lekyo amuggyako statement ya poliisi. Ye teyagendako mu nsonga z'amaka. Obadde ki nga bamuyitira ki? Nabalekaawo nze nga ngenze kutambula kuba ebyaffe nakugamba gye nali nzindaze kunoonya ate ebintu birala ku CPS. Kiki ekyatwala obudde wano Rachel before nga tebannamuwa bondi ye teyayingirako mu ofiisi y'amaka. Rachel yayingira mu nsonga mu ofiisi ey'amaka naye tebaamuyita kuwa statement mu ofiisi y'amaka. Statement yagiweera eri nga wenkunnyonnyodde. Tebamuyita mu ofiisi y'amaki? Mwene y'amaka. Waabula baamuyita nga waliwo omwami omwazze gwe beekengeddemu ne balyoka bayita Rachel ne bamugamba tukoze fayiro eno omwami ono mmanyi temumanyi ono mmanyi temumanyi tumaze okukola fayiro zammwe zitwalibwawa. Oyo omwami olwajja kwe kugamba naye mbadde nsaba omwana ono aweebwe bondi. Kitegeeza ono taba kumusaba bondi. Lekyo yali ataalibwa naye nga n'ensonga emutwaza sinnagiraba. Nyoba okitegedde? Nkutegeera bulungi. Sinnagikola ki? Tonnagiraba. Kubanga ekisooka banaye tusooka tuve mu ekyo tunyumyemu. Nze nina mulamu wange yagenda ebweru. Wagenda ebweru nina mukulu wange bamuyita Swahili.
wamala okugenda ebweru nagamba mulamu wange nti genda ebweru okuba ekyeyo naye togenze ku saidi yange ey'omusajja wabula ogenze kukolerera baana bo nga Lekyo bwe yakola ki bwe yagenda ne mugamba ogenze kukolerera baana bo wabula so si saidi ya muki ya musajja ne mugamba mu kika kyewammwe ne mugamba mu kika kyewammwe mukulu wange tiyakuwasa ng'oli otya ng'oli omu wabula nkusaba olondeyo omuntu atya omuntu omu gwe weesiga mu bulamu bwo mulamu wange bamuyita Nuliyaati ali bweru mulamu wange naŋŋamba nedda ŋŋenda kulonda mu balamu bange be ŋŋenda okuwa ssente naye sigenda bawa ssente zonna nga gwagenda okulonda bamuyita Shaluwa ontyo nga gwagenda ne mugamba toweereza mukulu wange ssente nga bye neewala biibino bw'anaawa mukulu wange ssente ebyalo ekyo bigenda kujjawo wazirya wazikozesa bubi ate ku buko ogenda bakuwa enkoko ku bukoolo omuswala obadde ki ogenda kulya buko muba tewali kaliwo muba mukiwewudde kivuddewo era ne mugamba ssente woba osazeewo ziweereza mulamu wo tomuwa zonna gulawo akawunti akasente ko kateeke ku ki ku akawunti yo naye ky'osobodde kiwe mulamu wo ky'oyagala okukolera ekitono so si ekiki ekinene nga ne woonaaba ogambye nti yalya ssente zange tojja kukaaba nnyo mulamu wange naŋŋamba wo ŋŋambye ne mugamba we nkugambye nze mabegaawo mulamu wange tannagenda yali alina obuntuntu bwakola ku kkubo kuba nze ndi bulooka ntunda amataka ntunda poloti ntunda amayumba ate era n'abantu bebwereyo oluusi bampitirako naye obulumi bwe nnina nti bambi bwakosebwa nnyo ogenda n'omukozesa endagaano nga talina ssente zonna nakugamba balansi ngenda mmuleeta aba tannaba kumuleeta n'alinnya ennyonyi n'akola ki n'agenda wamala okugenda ebweru eyo obusente ayinza n'okuba atuuka mu mikwano gye n'asaba busabe ng'embeera tennateera naye ng'ayagala kano ono gyowanike ono gundi Lekyo ke yakola ayagala kasooka kanyweza akakasenti kake neyeewola obusente bwonna n'omala omukubira essimu n'omugamba webale kumala balansi tuzimba ddi nagamba nsasula mabanja n'omubuuza agaki neewola obusente eno nga njagala mmaleyo poloti kati w'obanga ofunye Lekyo banaye abasajja tuli bafu nnyo ate tuli babi kyova olaba nze kyembadde ŋŋamba abawala tofunanga musajja nti munene tofunanga musajja nti omutwe munene tofunanga levo yo tofunanga saizi yo tofunanga bunyirivu bwo kuba okuba oli munyirivu naye noonyanga obutegeevu bw'omusajja obufunemu ntegeera ya musajja kati kisinga okubonyaabonya Lekyo ntegeera ya musajja kuba nze nkimanyi Lekyo omusajja amugwanira omusajja saizi ye omusajja beeyagala watambula naye mukubo tamuswaza naye entegeera ye mubonyaabonya eyo omusajja gwe yafuna ye musumbuwa teri kirala kibonyaabonya Lekyo senga Lekyo yalina omusajja ng'ategeera era nga mugezi senga ali mu maka ge beeyagala naye kisumbuwa Lekyo ntegeera ya musajja gwe yafuna Lekyo ayinza okuba yafa saizi naafa okunyirira naafa obuwanvu naafa saizi naye nga teyeetegereza bwongo kimusumbuwa kyekiri ku Lekyo kimutonnyako kati atoba nakudda kuzza bwongo bwa musajja naye omusajja Lekyo kyalemerako nti Lekyo ayinza okubanga ayina akakisa naye nga akakisa omusajja oyo takalaba nti akakisa kange kayitira ku mukazi ne kantuukako mwe muli akasima kange era kwe nina okufunira naye olwokubanga obwongo bwenjogeddeko omwami tabulina kyekikyasumbuwa omwami ako kekabulawaawo ako nti omusajja senga yali ategeera Lekyo nga waayogera nti akozesa n'ebitamiiza ne kino ne kiri akikozesa na yandibadde omwami yandibadde eshoti nga bino bina tebyandibaddewo kuba waabeera nze mu busiru bwange
abantu bwe bandize ku geeti yange nandiguddewo era nandigambye ekyo mukazi wange ozze soko gye wane bali tuogere mpa ne kahaaga weebale kujja naye munda ninamu omuki omukyala naye nsaba onsonyiwe n'amavivi nengateeka kuki ku ttaka nti onsonyiye n'abaali baddewo bonna bandigambye tetulina kye tugenda kukola muki musajja akyayagala mukyala we ogwo osobola okuba amavivi ku ttaka ne batakusonyiwa abatuuze okitegedde oba ogonda bugonzi n'abaliwo bagonda n'omugamba lekyo kituufu nakola ensobi era buli kimu nakisobya n'akasente ke wampa wemba munywe nakakola ki nakanywa naye kino kyolwanira weekiri mbadde nkusaba kituufu tulina abaana bameka babiri naye ono omukyala gwe nina mu nnyumba ngenda mupangisiriza ki akazigo naye olw'okubanga saa zino sirina busobozi ate n'omukyala nkola ki mwagala naye kasiti otegedde nti nina namba mmeka ninayo mujjawo ow'okumeka ow'okubiri naye mbadde nkusaba oleke kuleetawo mivuyo mu maka gaffe mu maka gaffe okyo kigatta kyawaffe kuba baffe mugambe naye toleetawo mivuyo ngenda kuswala kuki ku kitundu nva mu nnyumba nga nnyambadde empale ennungi nva mu nnyumba nga nnyambadde enkofiira wonna ndabisa ku kyalo ngenda kuswala omwami ono kyataakola ki kyatasooka kubanga kyensinga okumanya omwami oyo wafuluma n'emmotoka bamanyi wa bbeyi naye ng'amaka gaali mu sigage lekyagamba engoye zambala sizize esaati zambala sizize enkofiira gyambala siiye ntuyoze kati sikkiriza lekyo kundabisa ekyo naali munda kutegeera mba n'omugamba ne muga nsenyuwa kuba mba nkwekabiri naye entegeera y'omusajja ekyamubuza amagezi yereeta obuzibu entegeera eyo yokka n'ekyokubiri abapoliisi nzirako emabega ke nakugambye nti abapoliisi abamu tebalina bantu baabwe bweru tebalina bulumi obwo connectingira nabo tebalina bulumi naye nga bambi abaana b'ebweru abo balina obulumi n'ekirala abasajja abawasizza abaana b'ebweru bambi si mwenna naye abamu bambi mubayambi baba nga basazeewo okubawa kasente ako kakole bye kalina okukola kakole ekyo ekikyetaagisa okukolebwa kubanga bambi omwana oyo agenda ebweru kisooka nkisinga okunnuma nenkaaba n'amaziga tekyalina abaana ate ekyewuunyisa story eri kujja soon Rachel bali mu mugoba mu nju Rachel bamubanja emyezi kati 2 n'ekitundu emabega bulijjo atetenkanya asasule naye kati agenda kukwata mwezi gw'okumeka gwa kusatu bamubanja akazigo gy'asula naye talina yadde essuubi yali yafuna akalimo nga buli lunaku bamusasula nusu 10,000 meka 15,000 naye ng'akozesa transport wa 10,000 meka 13,000 kati ng'omukyala ng'alina okutereka emito omuntu eyali gwe basasula akakadde kati ng'omwezi 2,000 ezifikkawo kwalina okugula paadi kwalina okugula akatambaala ebizigo n'okulya kansoka nkubuuza ekibuuzo wenkuwa 15,000 zikola ki wano Uganda ate nekyemisana kale abamu lekyali mu nnaku lekyali mu buzibu lekyali bubi wenkuwa 15,000 zikola ki kyankya nendya nenzikutaku nengenda nkolera nki newo kansoka nkubuuza ekibuuzo obanga gwe yawasa lekyo nakugamba ebigambo bino okola ki ng'otegeera bulungi nagamba nti bamubangoba mukazigo nenga yazimba ngate okimanyi mu mutima bulungi nti yakuweerezanga sente zizimba nazimba oli mugobamu naye nagamba nkola 15,000 buli lunaku naye nga yakuweerezanga kadde kamu n'ekitundu okola ki oba olina kutuula n'ofumitiza neweetondera omukazi oba nga tosobodde kikola oba muki obeera ofuuse mutuyambeko abali eyo oba muki oba ogwagwa wadde kati n'olw'ensonga ekyo nsaba nganze nsaba abasobola okuyingira mu nsonga za lekyo bamuyambe kino nkyogedde wammanga nti poliisi terina bulumi so si bonna naye abamu abapoliisi abamu balina obulumi abamu tebalina buki tebalina bulumi naye abalina obulumi ng'era basobola okulwanirira omwana oyo bamulwanirire lekyo tali bulungi kuba oli wagamba nti nkola 15,000 olunaku ate nga n'akalimo kaggwawo nga bakubanja emyezi 3 gigenda mu 3 can you imagine
omuntu yava ebweru life ye eriweti asobola nnyumba ekitone nnyo kubanze ndi bulooka omuntu waaba aweddemu ng'ali bubi anoonya ennyumba ekitone nnyo ya mitwalo 8 terabika bulungi naye kubeezaawo bulamu kati ekyo ng'eyava ebweru ekitone nnyo alina okubeera mu nnyumba ya mitwalo 15 ofuna 15 olunaku kikyogenda okukola kitegeeza gye mitwalo 15 naye ate kojja transport akutwala osigaza mitwalo 6 ne bw'oba tolidde kati oŋŋambye nti bamugoba mu nnyumba aba alina kaki ensonga ziba ziwanvuye kati n'olw'ensonga eyo nsaba bekikwatako abasobola okuyambala ekyo ne bano abapoliisi ab'ekibiri abali emabega w'omwami saako n'abali ekatwe fayiro wezibulira abali emabega w'omwami fayiro wezibulira nti mbadde nsaba kubanga woozaala omwana osobola okuzaala omwana omulenzi n'agenda ebweru osobola okuzaala omwana omuwala n'agenda ebweru naye tomanyi kyaliba kino kiri kulekyo naye kyensuubira nti enkya kiri kuwo nga tonnasooka kutunuulira ssente kuba ssente zaagalo nange nzaagala ale ssente mugenyi ssente mugenyi naye ono gw'olwanidde asobola okuyambako okusinga ssente eno gwe gy'osuubira gy'olina oba gy'oyagala okufuna naye kyensaba nti tebatunuulira nnyo ka ssente basooke bamanye nti bazadde baki bamanye nti bazadde kati wamala okumanya nti oli muzadde noono gw'olwanirira mwana ng'ogwo gwe wakola ki gwe wazaala wamala okumanya nti wamuzaala n'oli gw'osindika ebweru naye muki naye mwana kati n'olw'ensonga eyo nsaba abasobola okuvaayo bakwasaganye ono omwana kubanga naye mwana ng'owaabwe oba ow'abalala naye so si kwerekereza kugamba nti nedda kale tukwebaza atambudde naffe okuva gye tutandikidde mpaka ku nkomekero ya puroguramu eno tusaba ne sekusaba yenna buli muntu yenna alina kyasobola okukwasaganyiza ku Rachel twegatteko ensonga ya Rachel tweyama okugituusa mpaka ku nkomekerero yaayo era eriribeera essanyu lyange nga Vicky ne ttiimu yange nga Rachel afunye obwenkanya mu nsonga eno kiriba kyansonyi nnyo era kirinnuma nnyo bwe ndikeera ku makya nenva mu Rachel nga tasoose kufuna kyagwana kufuna era ndidda wano ne mbagamba nti bannange mwandekerera wano nawali ekintu kyanzitoyeeko but as of now nsaba bekikwatako musituke muyambe Rachel afune obwenkanya anytime ndikuleeta Rachel nsaba busabi kino kyengenda okukola kati nze mugamba tukikole kuba kati asobeddwa ate saagala tufune kuswala kwa kubiri Rachel bamugoba mu nnyumba ngenda kukola story naye Rachel musooke mumufunire ku ssente asooka asasule ennyumba landlord wasooka atebenkeremuko ku mutima and then nga bwe tulwana okusobola okulaba nga Rachel aweebwa oba addizibwa entuuyo ze byebyo tusinkane mu updates ezigenda okuddako mubeere bulungi mweraba